nze kennyini Muteesaasira nkuteekako empeta yange eno ebeera akabonero akanaakujjukiza ebirayiro byonna bye nkoze mu maaso g'abajulirwa abangi nti nkwagala nkusiimye era nze naawe tugenda kufuuka muntu omu gojjo kinnyonnyoka nze Nyamahonge Judith nkuwa empeta eno ng'akabonero ak'obufumbo bwaffe wamu n'omubiri gwange ngenda kussaamu ekitiibwa era byonna bye nnina ngenda bigabana n'ebibyo nga nange bwe ngenda okutwala ebibyo okuyita mu kwagala kwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Mubakubireko mu ngalo basanyufu nga bakola ebirayiro. Osobola kumubira Yesu webale amazina ga Yesu webale Yesu webale Yesu webale yimba Yesu webale Imana turagukunda turagushima Imana yacu ni nziza. Embaga yabadde mu mateeka ekisookera ddala omanyi abalokole ndowooza bakyali beebafu mu mbeera emu oba endala ate ne begatibwako n'abakulembeze abayagayaga abatalina miziina musingi oluusi ogutegeera ensonga eza Pastor Muteesaasira. Pastor Muteesaasira mukyala we yamulekawo n'agenda e Canada n'akita n'amukakasa bulungi nti takyadda. Kati simanyi abantu kye banyumirwa either omuntu kumulaba ng'ayenda ng'agwa kubanga nze manyi obunanfuusa obuli waffe eno mu kanisa eno gye tusabira mu kirokole. Abantu bano banyumirwa nnyo ng'amawulire gakukubye nti oyenze watese omukazi olubuto ebyo banyumirwa naye tebanyumirwa kuwasa ate nga kwe babuulira. Naye tuddeyo ku nsonga eri tetujja kulaba abantu nga omukazi bwakeera ku makya n'agamba nti ŋŋenze sigenda kudda. Omuntu oyo oba omulekedde option ki kyokubiri bakkaanya nti tukitadde eba ndagaaniikiriza. So Jula ali happy olwa Muteesaasira okuwasa Judith era kati bafumbo ekyo tekiriko kubuuza. Ate njagala abantu bazuuke bamanye nti waliwo omusajja aba n'ebiti bibiri. Bwe ntuuka ewange embeera mwami Mondo nga nyingidde mu nnyumba era dynamics n'engeri yehandolingamu ebintu eby'amaka yanjawulo nnyo ne pastor abeera ku kituuti. In actual sense tikinzigyako obulokole okulokoka n'okukkiriza Kristo. But the way I handle things at home sisobola okutuuka waka ewange nendagamba abaana bange muyimirirawo muwanike emikono haleluya mukyala kuba mu ngalo. It's not going to work out. Ekyo nkikola mu church until we come to the reality and facing the reality. Let me just give you an example. Abasumba abanene abasinga mu Kampala kota balina abakyala bakubiri sagala kubamenyamanya because that will become another controversy. Naye abasinga bennyini n'omu ku bakulembeze b'enzikiza y'abalokole gwe sobola kwogera linnya omukukunavu omukazi gwalina wakubiri second wife n'ebintu twagala kubiyingiramu
kubanga kati bafuuka famire bazadde abaana abakulu n'abaana ate mikwano gyeffe naye njagala tuddeyo ku kintu kiri ndi ekkanisa etera kutula ku reality inshene y'abantu okwawukana nga bakanyiza it should be embraced unless but otherwise abantu bakanya nti nkitadde leka bakite oli agenda kola ebibye nakuso Julie yakkiriza nakita noli nakita kakati mutesaasira wenjogerera ali ebintu agenda kuwasa agenda kuzaala abaana abalongo saawa zino twamutumye ne tumugamba nti okudda mu kanisa nga mukyala aleese balongo babiri kati wa mwaka munamba muhane muntu tujja kusasula sente weeri tujja kukikola Julie yakkiriza kituufu pastor Julie yakkiriza ate yasooka okukita naye kati bye bagamba nti Julie muli wa bisiyaga ensonga eyo pastor Julie bagamba nti ekikula kye kyakyuka sinaba kubanga tandiyangako kisiyaga naye aboogera mbu ekikula kyakyuka sister takyali sister kati blaza mbu bwe boogera so sina bukakafu abantu bagenda kulowooza pastor mu kujiyalinga ekyabasumba okugenda mu maaso n'okwawukana bawasa abakyala abo ate abasumba bangi bakaaba naye tibaagala kwogera basajja mwe mukaaba wala abasumba bangi abali mu maka gammwe mukaaba nina omusumba gwe mmanyi asha yayiriba mukazi we naye biri wagamba nti nvaayo agandi nja kutwala ku bukedde nja kutwala ku tv gundi nja kutwala ku media houses nja kwolesa nawe olina mistakes which is true nti abantu bwe bakulagana okulwa mukola mistakes era mistakes zibeerawo by the way n'okuzanyizibwa nga yazaalako n'ebweru naye ekyo tekimuwa mukazi license okwagala omusajja mu kanisa kati nze ngamba bwe nti it's high time abakyala tuve mu kwesuddiya muve mu kwesuddiya mutandike mwekolemu omulimu omukyala ategeere limitation ye ategeere how you respect your husband ekyokubiri mpa abasumba amagezi nti abakyala mubajje mu busumba kikibataawanya mwena abasumba nze mbabuulira abakyala mwagenda ne bakwasa obuvunaanyizibwa oba calling yammwe calling ne mujambaza abakyala bammwe nga mulooza nti mugenda okunyweza ekkanisa omukyala okubanga alina ability okubuulira enjiri tekimufuula pasita mwawula abakyala ne calling ebyo mbibagamba abasumba bulijjo ekyo bwe mutaakikole you are going to find the same challenges ate kibi nnyo ng'omaze okukula ng'emyaka gigenze naye ng'omukazi akufukidde ngo n'abaana I pray that you wake up I pray you become the dynamics you face the realities of life osobola okukyusa enkya gye mugenda kubanga abasumba bangi bakaaba abasajja abalokole bangi mu maka gaabwe bakaaba they are not men enough baami nga batambula nga balina ekirevu baami nga batambula ng'obalaba bali ku street naye nga buuda bubo bakaaba abasajja tebakyalya abasajja tebakyanywa era I'm advocating there are many men who are completely under a big duress and pain. It's high time we help our people and our generation to discover and have solution for these marriage problems. Nebe tunatula butuzawo nga tukuba engalo haleluya nenge eka omukazi takulabawo banange kibi nina abasumba basatu bemmanyi mu Uganda bali Bungereza not because of anything naye abakyala bali amabanja ne basimba amayumba gaabwe omusumba omu yadduka na buddusi nagandi nvudde wano ekalesa bagitwala dda ettaka kalisa kweri bagita musajja atiya bakkiriza kumukuba these things are happening within pastors' homes but they cannot talk because they are pastors. People, let's face the reality. There is something eating the church. Okay. And the church must wake up. And not only pastors, n'abafumbo ba bulijjo abakyala abalokole bamala okulokoka bafa kankuwa example erege njagala ate nayo abantu bategere n'omusajja omulamuzi mulamba sigenda kumwogera mu kitundu kyali yawasa omukyala n'agenda eyo mu kanisa sayizi waffe emutundwe ne bamugamba nti birwagenda okwegata mu kaboozi alina okumala okusaba kati batu akaboozi gamugamba ayibukama katonda kitafatagwawo omukisa ekijjulo kino simanyi owulira omusajja mukazi weyagala kuvanga ku mavivi badde eno omusajja agamba nti bannange tibe nawuliranga yesu nimpulira amaanyi gaweddemu nga swiki gisudde ebyo biri mu makanisa gaffe abalokole. Where are we going? The church must wake up. We must teach marriage institution. I am so saddened. The Apostle Michael Mugerwa yafa ekyo kinnuma. He helped so much the church discover the values of home and family. But above all, abakyala beddeko mweddeko mube n'empisa. Bwe munaatuuleyo nga mwogera mu nnimi naye nga mukaayira amaka gammwe muteekamu olugezigezi kubanga okwata bayibuli era oyogera mu nnimi ogoba emizimu halo amaka gakudduse. Okay.